Video wajirabira manya ndine champion Kifule Donya omugabi wo Bumonde genda ku YouTube bebe yamaze dubange etulayo agenda batubulira ku Bumonde bwagaba leo tuze kusuubula kati nze ndieno ndi mu kusuubula Bumonde oyagala nsawo ndebe simanyo gabira kwenye mukiro gambe teri bya bufera zokire bya bufera gambe ndebe kwa Kibafu kikuti ya kwa Mfulusi tikati unda kutaninga professional to demonstrate mpulirire mpugala dogo system kolebe kozi bisale bana fe kitu singolwa na kene cyosabula muntu bemu nekintu mission katiba nga gwewe fulumize ekintu obofuna nkitegeera kyenkugamba nkitegeera tuline tubale ne champion Kifule eno video wogirabira manya tugenda batujimazo gituzaayo ababulire ndebe ku ndebe engeri zagaba mboyagala okumanya akamonde kyeki executive ya waula na muddo no muniga aina kagabira mu executive aina kawako neno omugaza kati bamidokira sawa babera otagwa mu gubalika bena gubalika ya yuja wenjala simanyi wa mwezi kikuti ya kimukwata buli omwa inofunako mwezi mulamba ng'olwoku kirungi nenkwebaza okubanga oguyugumye gwango obeera eno bintu bikola bitamba abantu babiraba one day chamanya kyekinziza kyovola mwana mwena abandaba large upon yourself mobile kunda abatekati mujongere kamanyi searching Kifule YouTube searching Kifule the master TikTok searching Kifule the master berako awe nyiri nan ebali jeri kubuli platform jojo muziki gwo gukunyumira genda yo tano Kifule the master jali mufumi tagaza je tuvana akamo kugambye very soon another banger eja zivuge za kuvuga ate njo kwinko tubagitani iyo mufumita kame bakazi nabambuka okay ngoza mutegede omusajja abagambye enongoma yafulumiza mufumita efusa ekizibu kube gwanga lyonna tukinabyanza tukomaawo tubajjeko engalo bakibalemeza munyo okay welcome to the Cool Life Media UD not to sene champion Kifule Donya mugaza tuli mugaza obufunze tuli mugaza tugenda batogera bintu bingi ebyenjawulo stories zigenda maaso okitegeera agenda batubulira ku byenjawulo yatandise music yatade yakayimba kakuba buli muntu akatulamu buli muntu amusaba champion era badde bayayana champion atubulire ku mbeera nga bweri eyo mugaza obulambu tambula butya ekirala Obumonde nze n'okusuubula ku Bumonde eno bannaye ekisinza okundeeta bwadde Bumonde nzize kusuubula ku Bumonde ndabe endebe weziwera waliwo n'obwensigo tugenda twogera ku bintu bingi ebyo era olabira vidiyo manya nagitadde odda ku YouTube egenda be premieringa nga nine champion Kifule atubulire ku by'Obumonde atuuseewa ne bya music yatandise okuyingira music akubira kumukumu ennyimba yazitadde ate neno gyabeera munkwero biritambula bita tinzo mulanga tumweko mane nga naina mu challenge ezimutawanya ng'omuntu tunabira togera ku bintu ebityo deni atubuye ekiddako champion tugatandikirawo bili kya boss fiti nnyo abatula ababuzeeko ku Cool Life tutandikirawo manye nti tulina original yennyini you remember chilisti abatiriko mena ya Cool Life ante no mpingo y'eddonnya iri mu kitangala wansi mu Godlight C okay yaman Obumonde tulikuye leo tuliye ate Obumonde kati kasingo kunyumira abantu bagamba otunda Obumonde ndebe tekati akamonde kubadde ki ntunda akamonde ngaba akamonde mbera mu kamonde nsula mu kamonde yaman bukiri kyecho nekyo ino mumanya nseko kuba yeno umanyi Kifule wabeera si byanseko muganda wa bino bya ddala reality anti kati fabanda tutulaba nseko si byanseko mwe bamemba byatala tubere no wansi mu Gaza tukola akamonde and we need your support so don't take these things for granted byadala kituufu ekyo yaman okay tugatandikirawo ngenda sawa okutereezaamu kayinza okuva wende ku champion ali ai ne tugenda genderawo ndakwande tano ku morali okay kati awe nyinyi champion tunatandika na entertainment oli muyimbi watadde yennyini music wapayingidde serious ebigoma tulina biba fabana babiwuli fabana kitegeeza ate ndisiri nnyo mvuga musopinga tulina bakubembali ya kale tulina bakuba music bamuwulire naffe bamanye nti eno mukaza bali tugikuukinga mu kiki mukikuba
tugiteekayo era abatuuze bagiwulire bagisupporting kubalike namwe musobola tusobola just lwakuba nti mwana tubeere eno nga onogamba nti fena tetusobola kubanga twenkanankana nga olabe engalo zino nga naffe tusobola we are trying tusobola kitegeeza waliwo ababazaalawo abazaalawo teri byakuzoleya gwazoleya do whatever you do enze ndiku and I'm very active and updated ayagala akamonde afunirawo afuna njenga nembali tugifa bana yeah man aho wenyini ku music tikyakusikaliza ntandika music nguvudde eri mu content gyobadde music walalinga kigwa fiti ubanga wagenza okwetulambula talent weri kiyimiridde samwana manyi ndaba nga wendi wanene sokugamba nti nze nina ekintu ekyemposeezo okuva nagamba okuva nga we natandika kuva nga ndi mu lubuto oba okuva we natondebwawo sinsigatidde paka wano wendi nina ekintu ekize nga kimposinga era nga kingayigenga n'okutuuka wano wendi nze amemba ali simanyi nti nja kukuba mukumbali naye ate njifiiringa ogikuba ogiwulira gambye njifiiringa ate linda gye ngenda obakuba zivuge ekitegeeza tukyali kuko nti zijja buzi gambye zivuge very soon we are cooking you just know tetudde yeddongia donya kakeera kakola nembali nga nota kati gwe kitegeeza ogenda bba weerowoozako bwerowooza mbawe kamonde mbawe embali byonna tubawa si kwerowooza kasitoma kyoyagala kyofuna ya mbali tugifaba ne tugigumiza esenta maasi wano buli omu agiwulire akamonde ajjonkera afune eyayooya bubaali awo wenyininyini anti mumanye wabeera champion kifule wabawo ku nseko mulanga nseseemu naye muganda wange nze nondaba byankugamba byaddala yaddala kola wali training oli wakugwamu tuyinza omuleka nga amuwadde endebe nga 10 eyayuya sirya ndebe 10 manya wenteeka endebe sizaawo okubira ddala kugumiza awo enyini watandika ka content kaffe ketulaba abantu baweka content abagala obummonde ndebe ku ndebe abagala ogabwa fuso ogaba kundeke unagenda nga atambula mpola mpola okikuba alina engeri wakutuusizaamu kati nga gw'omuntu naye ddala kava kalina we kantuusi naye nga mutandika watandika okigenderedde bakyalinga kyakusaawa alisagala nze n'eriiso eryo nali nditya eryakamere eryagenda tulipiikinga nabyo nendifiiringa noga ekijja tamu bayize kubaalike naye nga byenjogera biba bya ddala asinga babiraba nti tutulanga biba bya ddala bammemba nze nga bakamu akamonde sajja ono abadde ambuuza oba nfunyeemu kuba bwe nti si bwe nali ndi nali kaalina okusinga nga woolowooza just nga siri mu liiso wano naye eriiso neringa erije tukubikwa hambolingamuyo kyakuba nze mba nkimanyi jjukira mwana tulowooleza wala kati eriiso lino erikulaba bwe riti liba likumulisiza wano ensi yonna eba ekulaba tukuba amagumba ebekulimu teriba likumulisa wano nawe oba olina okwebaamu not thinking twice before any stupid action oba oli mu liiso nga likulaba ya era byakukyamukamu bukyamusi ebyo byokwefulayisa byali byadda ffe tulabye ate tuyize okuva mu ebyo bye tulabye tolina kyoyinza kugamba ate tukimanyi sagala nako kugira nnyo naye ono tobusaamuko okitegeera eva koliina muganda wange eva kolyejjo kamonde better quality and in plenty nze nkagaba eno vaana nengenda kalero mu Bogati City nayo nendikola envayo nengendako muhamu nayo nenkakolerayo ndabi wali amazzi kati waliwo banga kulingira bugoli wamula relaxation bagiyita relaxation biri kuwummula champion ya musa mubiri ngomaze okuwummula
singo mazo kuumula mubogenda kuumula soka nokakolamu kati then after gendo relaxinga olakuita relaxinga mukopulinga mukumuli kutano kakola bakana ina kana kantukubala mbwe kati jano kamonde kaba kagira mujemba we kubumonde feelinga kamonde ba feelinga kamonde jukira mbera mu kamonde kola kamonde sekeda kati kamonde bagufula mulimu chenkola se awe nyini nga chali ka content kakugwa kale ka content pene nga kutusiza mu Sunday wali wa Germany Germany jingi ali mumabaka ako manyi mwana wallahi ne wali olumune ko ngoli wasala wano olumu nobera ko mwana laba kuno bintu bino sememerako sigala nfata Sitegera no baba bachichi kuba byaye byankubiramu wano kumukera chichi nenze dikali nno sigala nfata naye content yakaba tuize mwana mbega zera abajagalo ngedonga bagitekayo aine engeri jaba mukanda wange baba bayitaddeyo kukuba kwagala mena kwagala natafa kumbera mbo baba kulaba mu chichichi kukimanyi waliwo antumulako n'obutunuzi nagopa omuntu nakuyita mami wali kana oli fit oli free toliko chichi atidde takubaita nti tidde oba batidde aba yagopa ni nga abantu abo mwana mbeba tebandaga kinene bayigirako balabo babeeramu ayo no bakwaniriza ngowe abantegeera ndabandazebi so waliwo nakulako ng'oli mu suuti ate akantu bakakwesanya ku comment section yina kateekamu bankagunze muganda kati oba oyambadde suuti kati dress code za tugendekaawo oba oyambadde suuti biba biralamu kati babya executive oba ogenze kagabiramba executive oka ogambye awo tuba kanateno tuvuddeyo eggazi ali bamulubya executive delivery babitugambe bonfuna nkafuna nagigunze wali nsibye nchoncho na fiti nasibye mpale tano nga yanywedde biri eri mu kiwatu gubalika bubali sino embandi mu kakoti halazi embandi mu kakoti ngwa kusekeza kati kino kibagamba wakula mu category ale executive ngondaba nga nyambadde suit owakaza tutadagala kati ndi kuba executive naye ne watagala naye just awomba kuba executive corporate wawa nage kolo gaza bamvoddeyo kati ngamba fasemu ko mubinga biba kugambe tuli twali kufako yali ekolole eri abajamani nakulabe jambo ebindi ekolole ngao navinde mu kasuti jukira mwana kugambe nasoka nendigaziwa bonesho nojiri abantu nendigaziwa ogamba nti ndabako bulabe nyobamenti ati iyo musajje nkateeriwa nga weri nga inawe ya parking waita inao nenge suri jo wali baganga parking wali enzige iyo wali nga parking enzige iyo ngojambye yali nabunza kusitinga nawomye ngondabako bulabe nobuza emotoka yo musajje parking waba nawo njira bana kulaba itegeza Germany medic yabateekako Germany medic just nze nagenda negwa mu vako asapenzo dimanyi wegwa mu vako ebe inotalaga vako soka soma vako nomanya storage mu vako bala church bali kawane soka no yengire vako soka disoma tona kola church to malo disoma vere then litandi aho ngobo oli mu vako omalo disoma kati oboli limu omazo disoma kati ntandikirawa ya katinga gubaliko jimanye yeddo ngitandikirawo okwefasa kikawa niki kulwebe limukize kitivu ate yefasa bali bennyini ababede twetaga abasajja abo mwana bati mwetaka kubasajja bakayambeko kwa kati unze wensigale ne Gaza abasajja abo bagenda kundabirawa bambye no Gaza bagenda kukoma kundabira ku simu ye nenga wemba muduseko wali rena ndabako sobulo kugera mona eno wemba simujjeko kintu nemujjako amagezi just idea segeza abagaga bobera nabo bakuyambyeko okutumbulanga nokuzu kusobongo gambe tubajjako ebintu bingi abo
kutandikira ku magezi ke balina kuba abasajja etwegomba gwebuuza omuntu abeera ne ssente nabanga talina nabanga nenkyazirungi oyinza okuba okola ssente kufuna ate okuzigumba kasito kyagamba gaba abasajja naffe tulabe waliwo omuto yayogeramu akagambo nange nga alalikeko yaddala abantu abakumotivati nga kyokola ekisinga nakubanga obabeeramu kuteeka gambye gwe kasitangwayo sitandi gwako evuga kontiriru wano kugambye lyeva kolirabo nalikwako era omuyaye yankubira wawali kolera wali mu ndeebaya Gordon Sport Bikes akanika bulige yali nyinyi sport wasiyanga musajja wange yankubira nangamba kiri start kweli ngamba erivera kitufu side ki agamba tugende kikololo gonze odefetize tukumvua kagunda tugwa kuvako asoka na bavugula mukali lekera mwana yedongi yaze fenza bole kimu nkimanyi endigi sente gozi right endigi tegamba ebintu bingi no mudongi yabe tukwasaganya tuwengwa kuvako malo digaziwo muyaya ali nsomedde nti liri wano ngwayo akugaziwo okwo kwe mwalaba kikasita naligwako nendisoma kyolwo nembanga ate ndirimu kati nompulirira bajamani kamediki abo bankata gambye ababedde bali eyo nga bagaziye nga benfata nga buliko ekigize namba zese muzifuna ne bakubakuba ku bunamba bw'essimu nobasokukwata okajja mukoma mu conversation manyize ndao sijja kulimba waliwo kifala kye nali njagala owunzika ndeka nga nkikubyemu akalezo bedde kiri wali nkiwulira kiwazawaza mwana oyo muyaya ayagala kuba luseke konza tono fala nga awaza nengamba nono muyaya alabika mukwatemu kameme awasiira nnyo bana banika tutagenda nabo ng'ogenda mu lumba oba just mwakikola mu system ate kati kiri bwekiti sitera kugenda nabo lwansonga eri bweti ffe tuli banika ate abantu batulabira mu bintu byanja ndaba nga bwenti buntunya bwenfanana muntu asobola n'okundaba walina agamba kati oyo omulabu ali awo naye alabika alina kyabala alina kyayagala okuddawo okitegeera kizo ntambula mulwansonga mba njagala nkola ebintu nga togenda kuntwalira mu kiti ki sobola okubehavinga bulungi Sekeze sebisinga kyo kukyusa mu sport bateka mu executive atwala mu bere nsonga yo kujja eri bweti abutamuvinga na bameni ba sagala kubeera awo nti tuzubazuba nnyo wagoni kigali kize tulina mulamwa kigali olemu aba n'ebyokukola sivola bansenkera ku macane ngamba batize mwana mtu yambe tubeera wano Gaza buli yuti wano at least alinamu ka idea mutwe tulabe nga tugira ensonga esi kubeera awo mbu tuzubazuba simanyi bigaali ebyo byadda nowadays we are very updated sokola wokimanyi ya kyokola mba kimanyi nze ntambulira ku mission nva wano kangeze ngenda wasalo nga house of shoes mukolerako vayo kumuvinga oba kudda Gaza nkole byenninokko sikubeera kuva wano sibameni kamuvinga nga muganda wange naye nga bwe kamuvingidde we kayisebashuwa ebintu ebyo kyovola bakigezaako okubehavinga well nga muntu wa bulijjo ng'omuntu alina obuvunanyizibwa ekintu wakiwanika obeera mu kamera omanyi kiraga nti omuntu kati ali satisfied oba ali clean kamera tusagibeeramu ekikyafu naye kati wakiraga nti yandi kijasi nkola bumonde bwange ayagala akamonde ngangirako ngakukoonako soba manya
eri kweli eriwa siri kuola eri kweli gimbo yedongia ngaba kamonde kola mukamonde tubera no mugaza light state and we need your support chechitufu neso kwa ndio oyagala mu support wagamye oyagala support tulina kudda paawo support kijuni ntabwo kulabye support ulina ebinchi wetaaga just kibuwe kiti wanda wisanga banji nno batulaba kusumuza mama tuwangala tutya nge byatala mwana tutubeera okusanga obuzibu bungi olusiga byetamanyi nga zonda kufuatira ukajija nga tumanyiza olusiga champion baita nga toli mu kamera obulamu obusinga kuba bwe businga obungi obola bafe mwana eno tetufekinga kintu nga wekiri wekiba tubeera wano mu Gaza so omunsi babiri si basatu tusula wano bukeera buli omu n'agenda n'akawenja bukeera buli omu n'agenda n'akawenja n'ataawa nanonyaye ezinaava ate nga wetufumba obwongo twekulaakulanye kwasi buli lunaku nti ogenda kubeera wano waliwo badogosita abato waliwo n'abakulu nga balabira ku anti ndaba waliwo bano badogo tulinawo bali basajja abamalayo Sandugu family bwe bali igumite yamamu tisigita ni Masandugu family eri wanene ndi masandugu yeno this is light step ati masandugu kino just kibuga kya kitanga bona batuka awo nagamba nti kirina kubanga kyakabwasi ate nga kuva munda n'omutima gwakanze ulaza omutima gwange gwakanga owulira nti light era opanayo buli andabakeyo labe ekitangala kwanze mwana sikyali kweri wakakanoni lighting in the darkness is me kiye kitangala kyomo kizikiza yeah sajja ge banaye kalali kituufu kugamba saddala kubanze kina ebyo byebyo tofekinga life oli wakulaba mu kamera kyoyogedde ne kugula kiba kyekyo bakugamba omugamba nti njagala ayagala akamonde nga we kali wa ajo ndaba era enasabazemu kiki embeera wano so kusangayo tano nga navimbyemu ndaba ne ku TikTok nogamba mwana ekiyayi kino kyakalaba nga walayi tomanyi nadyembeera kumbe ekiyayi kibeera eri mu nkwero z'Egaza yava n'akankanya nukakanyamu TikTok n'ogikwata nebiku naye ng'ova Gaza munabagamba mbu balyakweva kulyawo naye kati wulira va Gaza omuntu aba mubiri sipowa ndikaali sipowa leero njikwatira nno ate leero nenkulaga nti naliddemu ne ka breakfast nabunyeddemu bukyayi just era gwatanabonywamu nsabira nenfuna ekyokuliirako nkikugamba era nokitegera nga wekiri kugamba mwana tulye ne mugaza mende tubulamu president tuli wano tusulawo abaana ana ya munambera omutya abona omusajja gwe tuli mu kamera wali kyangamba wakabungu tolokosangamu banavimbye nanyumu nogamba mwana ekiyayi kyakalaba kigaziwa bugazi basimambe ngaziwa just nange ntaawa ngezaako laba nti nkola kyenikola mbeeru nze kuzi omanyi nze nina byengoberera from 0 to hero kyekindi mu mutwe from grass to blessed banyinza okukafa ffe bali bowulira va kubakuba enkuuka nze nkugambye ffe bali bowulirako n'ogopa naye twagala tuve mu bisubi tudde mu kisa from grass to gule from 0 to hero toba nfuna muganda wange kati omuntu akulaba banene ababeere ayagala ngayinza kuyamba nawe abagagga bo sijja kulimba era nzi yino kamera weeri so bamanyi kati nzo interview wezi omuntu oba omufunye nga ali fiti
sibiri eri ebya fimbera muntu no biki kwano kati omuntu waba kulaba alabo omusajja kati ali serious muntu ayinza kuyamba mushinga gwe kuzimbira toilet jenanze tereta magoba just ya mugaso naye tereta maki magoba so kati tujetaga naye nga omuntu okunyamba nze nanze tusooka nina kali ya jensi eyekikonde boxing and music artist kati byonna ku music ne boxing kiriwa kyolondako omuntu yonna ttaano yonna oli wasobola okukwatira boxing sport sege sport bazi byonna sport simanyi naye nga entertainment sanjisa bantu eno boxing sport ate nze njifiiringa nga nze kifule kitegeera kikondo kyewuliramu embali nayo tugibaaza era kati nze mwana neetaaga omuntu sobola okumbakingamu I need support and resistance nga vako tuliteekeyo nali kiki oyitaganga olaba manager kati manager oyagala wa mu bikonde mu music ukola ati nawo omuntu osobanga wewulira ogala omuntu agenda okumanaginga byonna donanga akwata studio ali ne tukuba embali yaffe promotion nabanga kamuko ya kwaka promotion katawana mwana w'eghetto sio kati nga ne boxing bubalika sokompulirira agamonde byonna byagalo bigate bibiri byonna mbisobola kumenya kibijja kumenya kugambye mbali yange ina okunyingiza wali mu lingi ttaano nga ngenda gusula yafabanirawo embali ya nti Gaza gyetufa era ddala gyetufa awe nyini wenjagala ku bikonde nga gwe kenyini olikatukwatandika oli mu professional oli amateur omuntu ogwawo wayimutandikira mbadde mu amateur naye era ngenda kutandinga professional bwefuna omuntu ali fit kwa kati bakasitoma bali eno bawanda buwanzi tebayina bisale bakasitoma ekitufu temuyina biki bisale oyagala bwa ku bumonde akamonde kali wano kali available kwa kati oyinza kungamba mugano nti gwe kasitoma oli eyo yagala kyangamu nange toyina yadde ekintu kyoteka ku meza tuli wana amazima nkabira toilet wano Gaza abayuti ffenna tubeere nga tugigendamu nga tulina obusumirizi kagwe oli eyo ngamba oli very busy ate ogamba mbu oyagala kyangamu nange toyina navako oli olina vako nze ndiyina ti ayagala akamonde awo gamina nti ayagala akamonde jangu yewulira nti olinamu ku maanyi ng'olinamu ku bisale sikwewaga bwewaza jangu n'ebisale mbeeko kyenkukolamu tetulina ebyetaago n'ebirubirirwa bingi twagala okukyusa obulamu bwaffe mwana nze tulina ebirowoozo bingi muganda olaba eno Gaza ngawe nagambye nti kibuga kya kitanga kirina okuba nga kyakabwasi n'ennyumba naye tuzimbawo eya bulooka etunyumira sisiiko bwe tusula ate nagambye sebo tusula wayingiteko munda eyo lola tusulawo nyumba y'abasajja bannaye temuloza nti tuli ku kiyungu gwe si kiyungu muganda wange eno base number kitegeeze bwe bulamu bwe mutalaga bantu nze mbubalaga basonga bwendimu ate siraajana nnyo kuba nze ndikka ndi strongo tesobola okulaba nga nange nkiriyo just I need your support waliwo ebikulemerera omuntu kati ng'ekyo ekya management sobola gwezanira ali wakubye n'embaliyo naye kati era ka promotion nga keetaage kiki just era obimamino ebintu ebyo naye nga tugezaako nafulawa nga kuba tetutudde alaali tetutudde enyinza okugamba nze muganda wange mwana ku kintu ekikukyusa bulamu era baligwe byonna byofuuka singa nkyusiza nti obulamu bwange ate si bwange nzekka mwana eno Gaza gyolaba vako eriri wano Gaza abaana bangi abalina evako mwana abantu mwetaaga n'omutuvisitingako wallahi bantu balungi kati oluzibwa mutamu balaba mu kifaananyi ekyokweyisa obubi awo ono batutunula bubi sokojjako ekofiira wano balage amemba omusajja ono kanekagala omusajja atutula bubi nimumugambe kubaze mwana bwe nti bwentunula newe mba nsanyuse oba bwoti se byakusekaseka nnyo tosekaseka nnyo champion aba taseka nnyo naye nga kati abamu bakulabe bakumisiriddinga nti ayinza obba biramu bwati muganda
kugambe active mindset tenga gwe mulamu ogutambula wano buli muntu omuteekamu active mindset kati ani chairman gwe chairman obo ina omula oba mabwe mo yagabana department kyako kama nze chair kwa chayogero lusobali ya basigadde mu mwanyi kibwago kati bana ate wano walaba nze n'okugamba ombatomboza ku chairman yasiniwaaki kwakulira wano azaya ngano n'oyo edda nkola kyenyina okukola kusanga oyo yuuki akola ebitanyumidde mugambirawo era wekiba kyetagisiza kubalikirawo ese byagamba mbu simanyi nze nkulira wano sebyakukulira kwabo buli muntu ategera naye tugezaako okulaba nga tubeera mu kkubo eri ate nga ttuufu ekitegeeza oli wakola ekikyamu ya uvaayo lwaki wakoze kino kubalikirawo newemba nze ttaano sobola kuzanya firimu za kidongo abaye ne bataŋŋamba kuzanya firimu nze tubeera wano mu Gaza tuli baniga ebajja bannange mba mbaleetedde obuki ya kati so newemba nze nga nze nkereze mba nina okutuulamu wali ku disciplinary committee sagala nkugambe mbu nze nkulira tere byakukulira buli omu olina okuba nga otegeera nga bweyina otegeera genze noba muto bwoki sikudoleyo nga dogo spe towanika bango tosinika abennyo nkuwa respect yo nga dogo spe tojja nnyo kitegeera ate sigenda kubeera kweyo mbu gusitole ki sibeera kweyo naawe nze ndikuya naye sikujjogera tonzizako segera mbufunzi oli wabo omu space yo buli omu ava mu space yo tutayingira space ya kasita alina okukola kyalina era tasobola kikola kola bya kidengo nga kikugamba tuli mudakika meka nga bulazi obedde okupata mu dakika. Okay, welcome to the Core Life Media UB. Wotulabira wano wennyini olaba nga eno video wegirabira manya ndine champion Kifule Donya omugabi w'obummonde genda ku YouTube ebe yamaze ddubanga etuulayo agenda batubuulira ku bummonde bwagaba leo tuze kusuubula kati nze ndi eno ndi mu kusuubula bummonde oyagala nsawo ndebe simanyi ogabyako ne mu kiro gambe teri bya bufeera zokire za bufeera gambe ndebe kwa kibafu kikutia kwa mfulusi tikatenda kutaninga professional to demonstrate mpulirire mpugala dogo system kole bukozi bisale bwana fe kitusingolwa nakeno kyusabula muntu bemu n'ekintu mission katiba nga gwe wefulumiza ekintu oba ofuna kyenkugamba nkitegeera. Okay, tubadde ne champion Kifule eno video wogirabira manya tugenda batujimazo gituzaayo ababuulire ndebe ku ndebe engeri zagaba mpoyagala okumanya akammonde kyeki executive ya wawula na muddo no muniga aina kagabira mu executive aina kawako neno mugaza kati ba middle class awa babera otagwa mu kubalika byonna kubalika ya yuja wenjala simanyi wa mwezi kikuti ya kimukwata buli omwa inofunako mwezi mulamba ng'olyoku kirungi naye nkwebaza okubanga oguyugumye eggwanga obeera eno bintu bikola bitambala tubabiraba one day kyamaanya ate kinziza kyovola mwana mwena abandaba large upon yourself mwebale kundaba ate kati mujwongereko amaanyi ngesachi nga Kifule YouTube sachi nga Kifule the master TikTok sachi nga Kifule the master mbeerako awe nyiri nnan ebali gyeri ku buli platform jojo muziki gwo gukunyumira genda yo tano Kifule the master gyali mufumita Gaza gye tuva n'akamu kugambye very soon another banger eja zivuge za kuvuga ate ndio kwinko dwetu bagitani iyo mufumita kame bakazina abambuka